Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kasese yabadde ewezeza millimeters 14.5 so nga ate yo mu Jjinja zabadde ziweze millimeters 9.6. Wetunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya bitulaga nga ebitundu ebyo ebiri mu nnyanja Nalubaale obudde bubadde bwa kiddedde so nga ate mu biseera eby'olweggulo ebitundu ebimu ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ebimu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale obudde bubadde bwa kinyikagobe so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala akasana kabadde keememula. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ekireetedde enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okubeerayo n'oluwandaggirize. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulu tusuubira nga mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo oluwandaggirize. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala akasana kajja kwememula era ng'ebbugumu mu Kotido tulisuubira okutuukira ku degrees 31. Kampala n'emirala tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29. Ate olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 25 era nga tusuubirayo ekire ky'enkuba. Bwe tutunulirako ku bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja ekibuga nga Rio de Janeiro mu Lagos awamu n'eyo mu Addis Ababa tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu so nga ate yo mu Cairo okukosa ne New Delhi tusuubira nti ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 41 era nga omusana gujja kwememula. Ebyo bye tusobodde okugira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.